bwe muba mukyayagala omuyimbi wammwe era omwana wammwe Jamal ng'aba famire, mumukwate mumutwale mu rehab amale emyezi gye nga 3-4. Otherwise mugenda kumufiirwa. Jamal bamujja Norway okujja okwegatta ku King Saha okuyimba. Mbagambye alimu akategeera. Bamugulira tiketi y'ennyonyi ne bateesa ssente bulungi z'alina okuyimbira nga zi Sweden. Bwe yatuuka ku airport alanda, bannayuganda bamulisiivinga awo we baatandikira ne bagamba ali mu swaga ly'abayimbi oba. Jamal yajja alina akakeesi. Mumanyi buno bukeesi buno bw'aba abaana abato ba bebi bwe batambulizaamu buddole. Keesi etejjaamu wadde jiini oba etejjaamu wadde empale y'omuntu omukulu. Keesi etejjaamu wadde sikaati y'omukazi. Eyo ye keesi gye yajja alina. Agenda ku musical tour. Bwe bamala okumulisiivinga bamutwala ewa munnayuganda mu Stockholm bamuyita Aisha. Aisha atunda bintu bya Africa, mmere ya Uganda okusinga. Aisha ategekera omuyimbi kuba bo bannayuganda bangi bamanyi Jamal star. Jamal bwe yatuuka nga bamutegekedde yagaana omukulya ekintu kyonna, naye ng'ate yava ku airport nga bagamba enjala emuluma bubi. Bwe yatuuka ewa Aisha agamba sijja kulya kintu kyonna kuba neekengera muyinza okumpa obutuwa. Eyo akatuuka ewa Aisha. Wabula engeri Aisha gy'alina akaduuka n'akwata ka crisps n'akeesumululira n'akwata ne ka juice n'anywa. Ebyo bye yanywa. Amala okubinywa alino ne mukwano gwe baakula naye ku kyalo Kasikasi, omanyi ba boys in September b'Ekibuli, Jamal ow'Ekibuli. Jamal akuba omulanga. Nga bw'omanyi omuntu nti olina ekikunyiizizza na out of blue n'atulika n'akaaba. Ne beebuuza Jamal kiki? Bw'akaaba bampadde obutwa. Kaakati Kasikasi akola ensobi. Agenda agulira Jamal obwenge. Bwe yateekamu obwenge ne kitabuka. Omanyi omwenge gw'e Sweden mbabuulira amazima. Si mwenge. Guli bagiyita njaga. Kuba onywamu akantu guwooma nnyo. Nze sigunywa naye abantu bonna bagunywa. Oyinza okunywa ng'olinga anywa amazzi naye mu dakiika 5 oba ovuddeko. Y'ensonga lwaki tebakuguza muntu yenna atannaweza myaka 23 wano etteeka ly'e Sweden. Jamal agamba wano saagalawo bagenda kumpeerawo obutwa. Omutegesi akwatagana ne Kasikasi bafuna omukyala bamuyita Shiba. Shiba abeera e Kristuna Stockholm awo. Nyamba onsuliza ku muyimbi oyo biki. Shiba ne Jamal bamanyiganye kuba Shiba muyimbi. Kasikasi amugamba tofaayo ogenda wa Shiba. Bwe yawulira nti agenda wa Shiba n'asanyuka. Okay, yes, this is very good. Nga mumanyi abayibu okitegeera, I love this woman. She's very careful. Ebintu tuba bityo. Shiba abuuza Jamal, abuuza Kasikasi, mulina entambula ebatuuse ewange? Nti tetulina. Shiba
agamba Kasi funira Jamalu taxi emuleete wano. Taxi ene Sweden ze special, bamufunira special emuvuga paka Kristuna ewa Shiba. Shiba amurisivinga, Shiba asasula taxi amwaniriza bamanyiganye balabaganako. Olaba okuyingiza omusajja mu nju azze n'akakeesi ke n'atandikirawo omulanga. Bannange bampadde obutwa, ogenda kumpa obutwa, ogenda kumpa obutwa. Shiba n'amugamba, lwaki oyogera ku kigambo ky'obutwa? Obadde ki? Enjala ennuma. Shiba n'amugamba tula ku dayiningi. Shiba yali afumbye ekigere n'amuwa n'obumonde. Olaba obuteeka ku gundi ku dayiningi. Jamalu n'agamba mpulidde akawuwo k'obutwa, sigenda kubirya, sooka obiryeko nkakase nti temuli butwa. Shiba ne zivaako n'agamba ekiki? Naye kyalina okukola kyali kimu, kyakubiryako. N'atuula ku dayiningi, emmere gy'abadde awadde Waswa yagise n'alaba n'agyeriira. N'amugamba emmere ngimazeewo, genda weesenere emmere, sijja kukusenera. N'agamba sijja kulya, olina akakodyo konkoze, olabika obutwa olina ngeri sijja kulya, emmere weyo mulimu obutwa. N'agenda n'aggulawo firiji, n'aggyayo ekigaati, n'akwata ekikopo, n'anywa amazzi ga sinki. Of course wano Bulaya ge banywa, gabeera mayonjo. Amala okuganywa, obudde bugenderera. Ewa Shiba nawe waliwo ku bwenge, abikudde gundi, n'ajja ecupa eteri nsumulule, n'agyesumululira, n'abeerako byanywa. Obudde buziba, bamwalira mu kisenge ky'abagenyi. Beebaka. Mbu yeebakawo eddakiika nga 3. Amatala bagagyeeko, of course buzibye. N'azuuka n'atandika okutambula mu nju. Bawulira ebintu, atomera ebintu, tamanyi switch weziri nti ateekako switch. Bawulira ebintu bigwa. Jamalu ayimusa ayimba. N'ayimba oluyimba luno, abaayo akayimba olwakafeero, n'aleeta olwa Sebatta, n'aleeta olwa Kamiliyoni, n'aleeta olwa King Saha. Ayogera ebigambo bibiri, King Saha ndoga, King Saha ndoga, King Saha agenda kundoga, ampa obutwa. Bannange abayimbi ba Uganda baloga, bandoga. Shiba azuukuka. Abuuza Jamalu, what is the problem? Jamalu agamba wampadde obutwa, I smelt obutwa, biki, ndabika ekikopo kinanywereddeko, ate omugaati gwe nalidde, wano walabika waliwo obutwa, oba kitegedde. Alimu akategeera. N'akwata essimu, n'akubira mukwano gwe. Mukwano gwe yali yakitenga. N'avugirawo emmotoka n'ajja ewa Shiba. Yamuweereza address, alimu akategeera. N'amugamba bampadde obutwa biki. Bwe yawulira ekigambo ky'obutwa, mukwano gwe kiyinza okuba ekituufu. N'amuterawo mu mmotoka, yamusiriza mu ddwaliro liri Sodatalia, Hukius. Ekigambo Hukius kitegeeza hospital. Bwe yamutuusayo, n'annyonnyola abasawo nti ono bamuwadde obutwa bw'agamba. Ne bamudiagonizinga nga talina butwa. Ne bamugamba no, toyina butwa, wabula olabika otamiddemu. Bannange bampadde obutwa. Oba okitegeera? Kaakati olwo omukyala gwe bayita Julie nannyini kutegeka Kyevulu. She's a very free woman, so darling. Azze bambi, yaleese omuyimbi. Azze ku ddwaliro. Yawuza kimu bampadde obutwa.
naye Julie n'afuna information okuva mu basawo nti alabika atamidde. Kyokka ne Julie tamanyi bulungi kuba naye agenda ku kyawaswa kyamugambye Jamaalo. Kaakati lwe lugambo oluli mu kutambula. Ab'e Sweden baawa Jamaalo obutwa. King Saaya wa Jamaalo obutwa. Amuluga. Oba kitegedde. So neegayirira abafamire ya Jamaalo. Yagwa eddalu. Bw'olaba Jamaalo anyways sibeerangako naye naye okusinziira ku kifaananyi kye bansiigidde yagwa eddalu. Mumumanyize very handsome man naye bw'omulaba tategeerekeka gwe baliriramu. Otambudde ovudde Norway ogenda ku musical tour oketa tutte engoye zaakukyusizaamu bakututte oganye okulya emmere which is okay, omutima gwekengedde. Bakututte ewalala nawe oganye okulya emmere which is okay. Bakwalidde weebase mu buliri, ebijaketi bye wajjiddemu, enkofiira ku mutwe, engatto ku mutwe. Omukazi akwalidde mu suukaazi enjeru. Oba kitegeera ozuukuse mu dakiika 3 Bandoga, King Saha, Paulo Kafeero, Ronald Mayinja, Sebatta, ate Kamiliyoni, Bebe Cool, ne bannaye aba Sweden mumpadde obutwa. Ebintu bigwa galinga mayembe mu nju. So mbeegayiridde abafamire muyambe omwana wammwe kuba agenda kugwa eddalu. Yagudde eddalu. Mbadde nsembeza simu eno ndabireko essaawa zireme kumpitako. So waliwo abuuza nti kati tebasobola mutwala mu rehabilitation centers e Sweden. Tebasobola. Is not a Swedish. Si member wa Europe. Alina bubeezi ka visa. Yakalina yamuleeta oweka yamuwa. Oba kitekedde singa abadde member wa Schengen bajja Sweden ne bakizuula nti mulwadde bamukwata ne bamuteeka mu rehab oba ne bamujjanjaba, gavumenti emuvunaanyizibwako eya Schengen eya Norway n'ensasula. Naye kati si member. Kyentegeeza is not si muntu nti muzungu nga Ebenezer. Kati nze ndi wano bwe ngenda e Germany oba Bungereza ne bafuna ekizibu, nenfuna ekizibu, I just go to the hospital. Oba kitegeera bwe mba sirina ssente zesasulira awo banzijanjaba fulwe ne baweereza bill ku gavumenti yange. Nti oba yalidde ka mushroom kubako kakujjako mwa alaali. Nedda yagwa eddalu. Kubanga labayo bw'aba yalidde ka mushroom njagala weebuuzeemu agenda ku musical tour ojja otya nga olina akakesi buno bw'abaana abato omutajja wadde empale emu. Mumanyi buno obuntu bw'abaana abato buno babebi omuzadde abakyala batera okubeera nabo. Omukyala atambula ne kibebi kye kati kibagulayo obukeesi okuyigiriza abaana okusika keesi. Kati bagulayo obukeesi buno obutinye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 n
kyo okitegeera okuyigiriza omwana kati yensawo Jamalu gye yatambula nayo era gy'alina
So tosobola kungamba mbu yalidde ka mushroom. Ekyamazima yagwa eddalo. We can't let him act like that. Shema mazowe. Abantu nga bangi beeyambudde n'okweyambula. Oli n'agwira eddala eddalu. Oli n'akwata ekiso n'atema omuntu. Oli n'akwata ekiso n'atta abaana be oba n'ayokya ennyumba ye. Oli n'areepinga abaana. Oli n'agenda n'azina ekisolo. It is weed. Weed ekola buli kika kya muze. So tulina kumumatiza n'ongamba nti sinjaga. Kati ate n'ekirala kyenalabye ku bugaayo olwo anywa enjaga n'anywa omwenge kyokka talya. Nira mumanyi omuntu avuddeko. He doesn't eat. Wakiri singa abeera alya emmere eba esobola okulwanagana ne drug. Kati yanaaba oba bakugambye asuze mu jaketi, mu nkofiira ye, mu bipale byonga bw'atambudde n'engatto n'agwa ku buliri. Kati ogamba otya mbu nno yanaaba. Shema mazowe naawe oli yavaako. Oba okitegeera eyo njaga si wiidi ye. Nange nzikiriziganya nayo njaga. Ate kati we yatuuka wano bakasi ne bamuwa obwenge. Omanyi buli muntu yenna bw'atuuka e Sweden kyasooka okukola kusumulula ccupa. Eno basajja bano balina ebika by'omwenge nga 1,000. Ne buli kika kya mwenge gw'omanyi waliwo oguwoomerera nga juice. Gujja kukusaba ttula ogenda okulaba ng'engoye oziggyako. Maama nnyabo golowooza lwaki abayimbi bajja e Sweden babeera so protective. Oba aluboga simanyi oba ndaba abantu banywa nnyo aluboga ne basigala nga bali stadium balaba nnyo nga tutambuddeko omusanga atudde alina we yeetuulidde ng'ali mu aluboga ye. So Jamalu yagwa eddalo. N'ekintu ekirala kye njagala, nina sitole nnyingi naye eya Jamalu badde nkutteko nnyo. Anyway, abafamire mudduukire omwana wammwe bw'ajja Uganda mumukwate ku mpaka. Ajja barizoninga mulowooze nti ategeera. Simanyi oba alina kasente mumulyewo ku mpaka. Bw'anaamala okugenda oli habu n'amalayo wiiki ajja kutegeera nti kituufu yali yagwa eddalo. Yavaako. Bino nze mbibagambye yawenga. Is a wenga. Naye ng'alimu akategeera zigira ne zigatta amasannyalaze ne gavaako. Mbulayo eddakiika 2 mu dakiika 2 kitegeeza eddakiika ziringa 15. 5 ziba za kufuluma kugenda mu garagi. Njagala bagamba ebigambo bino. Nina sitoole ekwata ku bantu bano. Nina sitoole ekwata ku Mary Butter n'omukazi gwe bayita Kenisera. Kiki ekyabaawula? Mary Butter yalonda Kenisera mu biseera ng'alya bbi. Buli muntu yenna amwogerako, buli muntu akimanyi Munnayuganda. Ajaluna abandoninze oba kitegeera. Mary Butter n'amulonda n'amutwala mu maka ge
n'amugulira ku bugoye, n'amuliisa bulungi, n'amuteeka, n'abeerawo, n'amutwala mu studio, n'addamu n'amuwa mileage, amutambuza ku TV. What happened? What happened? Bw'onoowulira story ya Mary Butter ne Kemisera, ojja kukulukusa amaziga. Kankuddiremu, ogenda kukulukusa amaziga. Era ogenda kukakasa nti abantu abamu bw'omusanga ku kkubo ng'ali amaziige, yitawo buyisi. Eyo nzija. Nina sitoole eya Zari. N'omuyimbi gwe bayita Nina Rose. Zari Hassan, omugaga wa South Africa, ekintu kye yakola Nina Rose my dear. So Zari nzija, oba nsooke Mary Butter oba nsooke Zari, omukazi gwe bayita Nina Rose omukazi gwe bayita Nina Rose ne Zari. Okay, Zari oli n'ambuulira ebizibu bye okusinga babuloga be balina be Uganda, oba okusinga babuloga abalala, simanyi waayi. Anyway, nakyo nkyebaliza Mukama Katonda. Okubeera nga some people think edi gwe balina okuyisaamu ensonga zaabwe ziri strong. Bali badde bazitadde ku TVs e Uganda, radios e Uganda. Anyway, nange neebaza Allah okumpa nti people think they have to look for me. Bayinza okuba balina ekirala kye banzuulamu ekitali ku bloggers abalala. However much ndi busy, oba busy bwange omuntu n'omugamba munaye ndi busy, nagamba nti munnange nyamba, onoofunira wakiri nkusasule. Oba okitegeera. N'omugamba waliwo babulooga abobwerere, nsobola okuwa gundi nedda Eddie, I like you. Anyway, is a story ezijja naye story ya Jamal, it's not easy. Tumudduukirire, aba family mumudduukirire. Nze siriimu mubajja omudduukirira kuba yafuna ssente ze nga akoze hits ze, yanyimbirako okusheya obwerere. Nedda yali anguliddeyo akasooda ku ssente zaafunye, ebyo si biriimu. Mbawadde buwi nti mudduukirire omwana wammwe. Banaye nze ngenze ku mirimu, tunaddamu. Edi eyo nnugu then. Ate nnugu ki? Bwe bagambye nti noli bafune ssente zaabwe bagaggawale, ate nze nneme gwenza ondeetera ebizibu. Ompisa effala. Eno ensi Ryan Garwood akulabawo gw'olabawo, akuyamba gw'oyamba. Ensi bw'etyo, okwegula kwagwawo,
bw'oba gw'okyaliwo mu kwegula. Kati nze wakiri nyamba amasiikiini atalina kyalina kuba manyi talina kye yali afunye. Nze siyamba muntu yali afunye ku ssente nga nze saamuganyulwamu. Nyamba omuntu atafunangako kasente. Wakitegeera. Mpozi n'akazannya akalala ke nsaba mu ddakiika 2. Mbadde mbagamba mpozi ekintu kika kye nsaba gwe Munnayuganda ali eyo. Abaana bano abasiraanidde e Dubai waliwo akazannya akapya ke bazannya. Oli amala okukola akasente ke n'abala nti tiketi nzija Uganda, nzija e Dubai okunzisa Uganda ya $5,000 oba $60,000 oba 7. Neekwata neetwala mu detention asobole okufuna obuyambi bwebwereere. So sibagambye nti bonna naye kati ke kazannya akali e Dubai.